Yes, okay, tugende mbasa tekatandike mpola mpola. Ichatandika obutandisi iranga tugende mbasa. Iranga sala kendi osubose kitabibu. Ichali ntandikwa tugende mbasa nekifananyi nagundi proso oyo. Ichali ntandikwa Nsubuga Patricia Kalungi Mustafa ngane kusukulini kwali twolekede kina Uganda ate bano bonga nzalwa ye Masaka twatumanye ku mulundi guno kina Uganda kyetandise Nambogo Josephine ngane kusukulini kwali era nga sala kendi osubwa Kabuye Paulo ekyali ntandikwe na tugende maso mpola mpola Sekalala Abudu Sekalala filimu ya Sekitole Kabibu emanyiddwa nga zikusooka ke kitundu ekisooka ekyayo kyeŋŋambye birina okuba ebitundu bibiri ate ng'ojjasangamu emuke video center Majestic Plaza level yokutana edduuka liri namba 8 ekyatandika butandisi Kasumba John Mark yabadde ku kamera ate nga editor filimu etandika edosala kunyumiriza bunyumiriza Sekita Bibu ye muwandiisi w'olugero ate nga ye director w'ekifaananyi. Era nga tugenda osinkana abazanyi bonga tutandikidde mu kweyiya. Omanyi bagamba ettaka lino likuliko empalana abasinga balisota lijja mu lya bugagga njali tabula njali sota njali jamwe mali ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso mutaka agenda maaso ali mu kweyiya buli kimu kya butonde kyali nakyo enkofiira ya butonde nnyo Kofira ali ku kituufu kuyiya mali engeri omwami gye yagenza okuyiya nange kandabe engeri gye ngenda okulayika ati njiyamu tulengera omukyalo ono bambi alabika okuva niyava mu maka era gafaananako bwe gatyo naye nga yategedde bbaawe agenze mu kuyiya naye kaagenda leke ndi ayiya oba oliwe banagatta banaafuna ekinaagula amagala eddiba ng'agenda kuyiya eri omwami tumulese ali mu bulooka n'omukyala agenza abeeko engeri gy'ayinza okuleka nti ayiyamu ekyatandika butandise firimu era nga tugenda mu maaso kakati kuliko omugagga ku kyalo waliwo omugagga ku kyalo awo owa otya ogatunda sente mmeka laba omugagga zamukeera wamunga sente mmeka gonna ogatunda otya nkunyule gakakaaga ngenda kuwa gumu bbiri teeka wali teekayo wali omugagga amenvu gonna agagula banzikulira mukulu kyeweeme moloka temwazikuliramu kale kenzije nkuyambe omugagga ono akwatibwa omukyalo ono ekisa gonna gonna amenvu asazewo agagula iwayo ndayo bano babanaalya iwayo twalire embuzi zange tulabe laba omugagga kadi kwata balance tozanga asoka muwa tulina kijize sisaba alali ageni balance gwenjagala neyanza mukulu neyanza nyojaze mukama akudize mukama akuwa omukisa webale amalala oba n'amenvu amalala kati nkozi y'okugafuna ulira omugagga ogo ino okumbulira omanga kusanze iwano wenyini wonsanzi oleeta amalala banga mmeka zogaleeterako sawandoza zibenya kyatandika butandisi omugagga atumiza amenvu amalala omulesi yono agagula yoli bananga abantu nga bagagula ate mukyalo ono leero engeri gyatambula alinga ali ku beringi like ine ennaku ono naye ate alabika bulungi omugagga nga yeegomba omukyalo ono kakati omugagga okwegomba omukyala ye omukyala amanyi asanze muzira kisa ebiseera ebisinga abakyala bafumbo bagwa nnyo mu mbeera eyo n'agamba yasanze muzira kisa kumba oli yabadde mutwazi ogenda okudda ewaka omukyala ava kuyiiya amenvu bagagubidde wakati mukuba bagagulidde leero ng'oyanguyiyeyo beibe siweta mukwano ayanguye leero ndowooza gwo n'ogula ekyemisalo n'ekyeggulo munnange lwate nnyose mangu bulijjo otera ogazza kumbe waliwo agaguzaawo kati omanye ebyomukyalo naddala embeera bweti ey'okweyiiya emmere mugirira ku mwezi ekyeggulo mukirya 12 enjuba nga tennaggwa
omwami amaka gakuyambagana asanze omwami akawunga yakagoyeza naye emmembe temuli mmembe ogira akawunga n'otalya nnyo kayinza okusiba omukyala wula tali bulungi akawunga katasangiddwamu mmembe omwami era yagamba nti tolya nnyo kawunga balina kamutesa akaana kaabwe ekyatandika butandisi firimu bagiyita zikusooka omanyi oggoyo akawunga naye ng'enva siwali akawunga kasooli alaye kayitamu omusana kakawanga muwogo wegundi ow'obulaala omukyala tawulidde bulungi awulira mukoowu akawunga teyalya kubanga omwami kandye mukama kyaleese gwe nagamba bwe mbanga ndi osembera mu kisenge njagala emboozi tugigattire ku wangi taata gw'ozannya akawunga akaluma osanga oli ng'agamba situjja kulya mmere enva zaabuze era ne bakulangira obukopi taata atagula nvaka ne batamanya nti embeera oluusi ekuba engwala kakati omukyalo ono kyeyakola ng'ayitamu agambye bbaawe nti teyeewulira bulungi naye bwe gubadde ng'abaako wadda kati alina mukwano gwe nga bw'okimanyi embeera y'ekyalo yakweyiiya osanga olugoye nga balwambala wiiki tugenda maaso ate nga tukyatandika butandisi zikusooka ng'agenda wa munne nga w'omanyi abakyala abo baba n'emboozi zaabwe abasinga baziyita olugambo ayinayo akapya kweni nkubuulire ayina ekimuleese munange ennaku zino atunda nnyo amenvu musanyufu wulira emboozi gyaleese okimanyi nasanze omusajja n'agula amenvu gonna omulundi gumu ekitabangawo ate ono omusajja ono waakuno omugaga w'okukyalo nga tagula amenvu nga ne balansi tamulekera laba olugambo laba wulira lugambo obadda kyekimusiiwaganyi n'okulya akawunga akaluma n'alimba bbaawe nti mulwadde asiseyo bando ng'amusimbula emitwalo 2 bakuwadde 2 badde manyi bakuwadde 5 2 bubiriko okubira enduulu olaba mune era wagimpadde neŋŋamba ennyumba yaffe tesulangamu k'ebiri kenkaleetero kanterekere musajja alina mukwano gwe munange tomugamba omusajja nti nakuteresezaako 2 omusajja ajja kunzita singa alabako 2 ak'ennyumba amenvu bulijjo tebatundangako g2 esente azirese wa munywanyi wazimuterekere tugenda maaso kati mukujjoteresa sente abadde zino okweyazikayo olugoye munange ekigoye kinkaddiyeeko mbadde nyala onfunire olugoye nyambaleko omusajja oli abadde aŋŋambye mutwalire amenvu amalala tayagala kuddeyo ng'alabika bubi kati sente zaye zimpa oba oganye okujjazika olugoye nze ani agamba musente zidda mu kalega ne zivaayo mpa sente zange nkuviire oganye n'okunjazika olugoye ozze kweyazika ngoye naye nze zino sente zoŋŋamba wulira kuddiza manyayo ozimpadde zikuterekera tunulire tabbu ate wonemerako njaziwa balo mugambe nti sente bazikuwadde tomugamba sente zisigaze lengera ensi kugambe sente nzitereka oli awo zanzikuddize gezo zinsabe nje zitwale wabalo yaviiramu awo bannange kale mukama ono alaba mukazi atunga yeeyongerayo abadde alafuna ekigoye olwaleero sirwalira kufe baali batuwaddeyo ekyebiri mutukudaalira ano nyini bakuwaawa oba bakuwanze tebasobola kumpa nsirwalirako kusiruwala busiruwazi tegwomanyira ndi mubiteeteeyi nkatuuse nzena kati njagala olabe embeera abantu batandika okulekani wava obuzibu omukazi ono bulijjo yeesiiga sabbuuni ogenda okuleka ndi akola ki atambuza amenvu olwaleero ssebo
kadi nga tajja akatambi mu lutambi uko buno butadooba munaku tadooba gwe nyaalo kimanye nti sisitimu y'okwebyula yavadda ne tekinologi yali advanced kati abedda bayokyanga lutambi ne lukola akavuvuvu n'alyoka addugaza ekisige simanye ensi mulowooza yakakati n'alyoka gunda kigomesi n'alyoka yenna yeepere newuna yeepere newunye weepere newunyi kati n'alyoka ajjayo zinzimira bbaawo wenga sooka agiibwa mu ngere nga toza omusajja azigendera mu Kampala kandeete ligabiri kati ng'aleeta ligabiri kati bw'aleeta ligabiri kijja kukola ayagala genda kuyiiya ku luno ataddeko n'omutwe baasi ayagala genda kuyiiya gwe ebintu by'ensi byakuyiiya tugenda maaso efirimu yiino era nga tulaba zikusooka nga yo nagambye MK muzisanga ebina Uganda bino era mwenna bakasoma baffe Uganda n'abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo era temujjanga okwo nagambye mu MK Video Center ku Majestic Plaza level yokutaano edduuka liri namba 8 wosanga firimu zino ez'ekina Uganda ng'agenda ebamugambye yalindira mu ovacado tabanga yankubisizza ebbali yinza mulinda najja kujje sifotola amenvu g'omusajja ng'atuula bulungi sinakutuula nekwetyebeka katuba tuli awo ovanga ku mutala nga guliko emmoloka emu kyova olaba ensi okulaakulana mu nsi ezimu kutono omusajja aba n'emmoloka ku muluka nga wabaawo aleese endala olutalo luba lugenda kuba lwa mayembe kati agenda okujja olaba ye mulodi akuba n'ekikalu osanga omuluka nti bamunyumyako oyogerako n'omwami ow'ekikalu kuba akikuba yekka muno mbadde nakulinze dda era nagayekankeriwukezi obadde ozze otya era nga wondaba kiraba ettama mbadde neesememu naye ate amatama oba matama gakunyiziza mukulu obadde njagala oyingizeyo wali era nga wotera okussaayo lwakwagano ng'ebiri ssatu laye sente si buzibu sente abadde olaga ogenda mwafiiriddwa nedda munnanga oba otuoguza bakasitoma oyambalako obulungi eggomesi za bikubiro kati ogira nakani amenvu ago oba toli kutambuza amenvu oba okola ki banseesa mbijanjalo buli sibikongo teeka ntulabe kale sebo kati mbadde njagala ndabe nga okulaba egeni endegeni nga toleese menvu is it possible kisoboka omusajja naawe ekimenyi onaawoza ni muka musajja kakati laba gomesi yayulika emabega omugo ali mu sebo ne gomesi mulimu eza bakasho ogambye ga 10 mmeka kale mbale nga gebiri ssatu kwata nero mpaddako nze atalina kyenji naye lwaki osigala kyenjiwo musigazanga tokowa uwayi ani akayinza ensaba balansi omukazi anyiriranga gwe gwe banagira balaba nga nze munange bajja kumbuza gye nazija sente ezo kati ogenza otya kwata kyeganyaganya baye abakazi bazibu nnyo bakutuninga sipanda ayinza okukula erinnyo n'ekibuno akulaga tayagala kumbayagala kati nkulabyeko ddi nze bange nga mukambwe yategedde dde ekiddako naye ali wano ali mufolofoto nakula ojja kundaba ddi nga ndeese ebbogoya kali sooka ompe ku ssimu tulabe oyina essimu kwata oba tolina nze atamanyi kunyiga ssimu ayo lino lyerikwata kadi wogira noba okutte bakira ng'okutte bakubira ng'okwata kali kwata tebamuwadde essimu olaba ebisinza okutabula bakazi baffe ab'ewaka bane tugenda bakolera ki abakazi tubagulira essenge ng'akoma mu bire kuba embeera omusajja wuno ali mu kweyiiya ono akomyewo musanyufu alina n'essimu mu kikondoolo firimu ekyatandika kulikayo bebi naye bannanga owunye ebbumba atandise omulaba owunye ebbumba omwami ng'omanya akola mu kirombe kya bbumba akati nekindeese nkomyewo ndi
olubuto lunuma kawunga kagenze ne kadda sayidi emu ya bibumba abanya loleke ndi ugira kunankani awo otabule ekijanjalo tulabe mukyala bwebe kumekulanga nfa enkofiira eba ya wiiki enkofiira egwa kaleka owulidde ewiiki ejja naabumba endala mukyala kyoba okola atandise okweyombya nga osemu otunyutu gira labi nga akawunga ogoyaawo akageze tulye amazzi n'ennyaanya fune mazinze nywe ngende atandise wulira ebitandise okweyombya abakazi awaka omuntu n'akulisa akawunga n'omunnyo January mpaka December kyokka abasajja banno babakikola batya ng'omanya omukazi afunyemu endowooza ey'okubiri omuntu asobola kuyiiya ng'omusajja ali awo kimu obwongo bwalookingira mu bbumba na bulooka tanuulu y'omutwalo egenda okujja nga kulisimensi etuuse genda mufumbira eri abasajja bayiiya abasajja n'akuwa ku ssente eziwera kyokka gwofiiririra ali wano ze kyova olanja genda ndaba oli saamiruka ajja genda alabe saamiruka odda n'okuddawo essimu ng'evuga nnyini mutalina ssimu yakoma ku mukulu waabwe ow'omutuba kubanga n'omukulu w'omutuba ali yasikira nsikire okuva ku jjajjaabwe wakasolya wanyi mukulu olaba wakwata essimu n'afukamira tugaba bannaffe ab'egindi eno ndi be bagindi eno naye ate ne bano mbadde enkyago yakawunga agikwatidde n'afukamira kale ssebo ale efirimu ekyatandika tugenda maaso nezikusooka nezitakuva wasembera ennaku zikusookanga nezitajja luvannyuma akatuddako mu maka gano omanyi bagamba buli lusozi n'engo yaakwo na buli kasolya kalina ebizibu byako waliwo omwami ali ewaka alinda gw'ovanga omusajja osooka mukazi w'ewaka kwata yakadda sente z'abanne yazisibamu obuviiri balansi nagezezo oli mulwadde wano tuleeterawo ta avaawa mwakanira balansi wano kankweyo mpozi akaasa avaawa wano bandeterawo 3,000 tebandetirangawo 5,000 omwami ali munju awuli omukyala ojja kumpezanga gomanyi kyenzikoleredde olyoku tomanyiira simanyi gyova katuletako neno piki mpozi yesigala kati totwala ekisumuzo piki eba esigadde siriddamu kuleeta bamukigooso siriddamu naye mweyisa bubi kati abanke basula enjala nyabo ogende babo babe bulungi oba olowooza nzifunidde bwerere gwomanyi lawunda ne lawunda zempiseemu lawunda ne lawunda nyabo mpulidde ku kyalawunda tandikirawo okuvunula etetuyise ku lawunda abawutu kati ludda gye wasuzeewo kunsuza enjala n'amakaya ovanga okusula enjala n'amakaya enjala kale etegerekeka amakaya gegaliwa nsobera gundi gwe kafiyu ebintu byo tebitege gwe ng'ogenda ekiro n'osulayo zenviire n'okunviira manyira zaayo n'akani gundi tojja kuyingira mukazi gwe oli musajja gyenva be basajja ojja kuyingira walirako wano nze nkuba gwa kastade nze nkuba gwokaaba kimanyi okuva na leero ndi musajja manyira nyakuddayo ewa efirimba giyita zikusooka oyitanga mu nnaku naye ennaku neetajja mabega ng'osoose mu ssanyu kuba embeera ekaluba nnyo olowooza bwona bikanyuga ne bigaana kuddayo era ne bwabikanyuga bidda kuluma baasi nale omugonjoolo amuleetedde omugonjoolo manyiira ani gwomalako emirembe stupid saagala nyumba yange wadde tesiba nsuze makaya n'enjala ansiruwalirako
musajja yatama butaami. Kaakati nno aba agenda lindako alinga alina kyalabi kiki ogenda okwetegereza bannange ono si mukaakali yeesubula ono abasajja baagula emmuluka kyategeeza kukukumba nange wogula emmuluka ku kyalo oba ogenda kukumba lwakubayo omusota tekukumba. Musajja n'alyoka adda ku muka munne era bajja tussanya obuwulu. Kumbe essaawa eyokola kunoonya obugagga badda mu kwekomomma kyobula abasajja babatuteko bakazi baabwe. Mulabye ekyatwala owewange kyekinonye ne mukagundi egenda maaso. Musajja ati yawulira ennaku ng'emutta. Abantu baffe nga muli bakambwe. Mutakaali eno ssebo ali ku mukaamu n'amatama ga mukaakali yeesubula nga nswazizza nnyo. Abantu nga bazibu. Kantwala olugambo nga terunaggwerera. N'atwala olugambo nga terunaggwerera. Ajja kyewuunya takiraba nga yamala akiraba. Maneewuunya oba abakazi banne baagala ki? Oba mu wiiki bategeera mu lunaku kiro tuba tubasugirirangako kubanga omukazi be mbadde neesuubirizaamu okuba ndi be bantu ensi beyenyumirizaamu ate wuli eyeesimbye gyali owanga yakandeetera ebizibu noono naye ng'ajja yeebale mukulu tukola mutya awula munaye mbadde njize olwawo okulabika kiki leero nzija ali wano akyalina amaanyi ali ku momentum yafunye momentum ali ku pesiko yatandikidde neŋŋamba munaye kangere wano ngende kuba ebuloka nga 8 ngende okulayika ninzijuza olweggula ebuloka 1000 nga mukyala kawungangize nakuwulira ddala kiyitibwa mukya nze abakazi bantama azumba nze abakazi bantamidde ddala ulira wazumba nga nawe bwomanyi keera likyano wasa mukazi wo n'atuuka okuva ewo nga takusiibudde mutuufu n'ajja nkeera n'asula mu bwe ddala gwosobola asoose kuleeta kwemulugunya okwagudde ewuwe owange yenyini atemu owange teyasuze ebweru era abammwe basula bweru naye ffe abaffe babaawo okakasa engeri gyembafuna kubanga abakazi bamubalonda mu bitoko bamubalonda mu siteseni masaŋŋanzira ffe abaffe babaawo we tubaagalira okakasa gyali kati oba nazze kukaabira nnaku onsekedede nkuleeta amaziga ate onontema bugere nkaabe kutegeeza bwana kati obadde okimanyi mu masaŋŋanzira g'ewa Tomasi birigwa wensanze mukazi we nga tebamupaakinze bamu pale eri naabwe omukazi gwendese ng'aseesa ebijanjalo ewaka ku lw'okuba mukazi we yatunumbye oyagala kujja kutaakula lutalo wange tubebenkanya nze gambe mukazi we musanze tebamupaakinze bamudookinze tebamupaakinze adookingiddwa ono omwami ow'emmotoka agenda okulira ensanja bava emera mu kundi gamuwedde kyokyo kyowulira ndi yakutuse entegetege n'amagulu kati oli aleese olugambo ayagala agende kuba abantu bafa nnyo ebyekanga ayinza okutukira awo ate nojjowoza omukazi ono nankani obadde ono omusajja ow'emmoloka eno etagulwa naye olabye mukazi wange gwe nkubulya nti bambuulira abaana be basinze buyini ogambiruddawa kati ng'amubuulira ewa Tomasi birigwa mu sitenseni aga amasaŋŋanzira kati kaŋŋende kapito kati baakalese kubanga ekikwata ku mukazi ogw'eddalu yataama ogenda okujja gwe yagambye wakafumba akawunga mpulira n'evvumbe ogenda okujja akawunga kaasiridde n'entobe evuddemu apaana keyalaba ku ekyo yamanya kye bamugambye kyandibanga kituufu nasooka akwata bulungi enkofiira omuntu akola ekikolobero bwe kiti asaana lipo paŋŋa nakkirira
Akiridde masajjambwa efirimba giyita ali eno ya Dawkins nalyoka ayingirawo nga mbega mama okimanyi nti you make me to nnyo ono ali eno ali kumuka munne basi laba olulumba lw'ekitujju omusajja wuyo aliwa kati ono yalimu entunula y'aboowuma agenda oleeta ejjambiya eri emmotoka bw'esiikuulwa bwe esiikudde mutaka yadduka emisinde manyi gy'abeera ekyo ekyokudduka tekimukolera mwe mwazimba ebikomera ne mulowooza sibwa konkonwa asikaali hati omushiija ogu mpurira ebigere by'embaraasi iwe ojebale kali njebale naawe ojebale bosi we gyali hata tanabakugaruka kati gulawo ate nkingulawo nga bosi yaŋŋamba sikingulawo ŋambye gulawo njagala kulaba bosi yagamba teri kuyingira iwe mukiga niyo okuteera mukiga gula hati rugaho banza orugeho omukiga bamugirayo ekikola n'alelivinga posti ye omukiga alelivinga duty abeeno gwe kiki balo gyali nze mugoba baawo mugamba nvire ku mukazi tufudde mukazi yavaayo naye ku kino kyalabye mugaye ne waneekweka nja kumulaba nja kumugjamu embirizi ng'alaba oba mpita mu ntunzi omusajja ajja akalakala n'ejjambiya bwe bati abantu bawulira ni gundi bamutemye egenda maaso ekitegeeza omusajja ono andeka wano n'agenda dde ku bakazi b'abandi nkitegedde kati omukazi nga teyeekyanga ensi nno weeri yakola akatogo kyeŋŋamba kumikisinga kubanga kati oli bwe bamumikisinze kimuyisizza bubi ebyo ebyokugatikagatika abakyala bamu tebabyagala kati omwami olinga gye baamukabala emitala egiwera yeetooloola emiruka egiri awo n'afundikira ng'akomyewo kumbe owa photoshops yayise mu ppanya abadde yakavaawo ng'asooka ayingizawo limoziini eri walira eri naye gwe n'akanigo wantama omwomu otunulira ng'owuma lwaki ogenda n'oleka wano ebibanja byo ate n'ogenda otandika okulima mu bibanja by'abalala just n'akaniira ebibanja bibaako ensalusalu naye bw'ogira n'okimako wa muliro omusajja agenza okujja ano nga alina ejjambiya eriko n'enkoona obadde okimanyi kati obakanga omanyi kyayogedde kati bebi maama abaana nedda ekyo nkikooye wamma bulijjo ne weŋŋamba nti simanyi obeeko kyogenda maaso nakyo n'otunula eri kumbe oba okomyewo nga bwovudde eri kati ono asikali naye musiru kyova olaba okuteekawo abakiga ku geeti nakyo obunaabuna kati ani yamugambye agulebwo yiwe mukiga banze oleebe wangi yiwe nakugamba toggulawo hati bosi nakingaho omushiija ogu yaja ni panga ngiriko akibindu yaze ne panga eriko akebindu kutema tomanyi mulimo gwo nga bakutema gwe tolina kasaale hati bosi akasaale kabaka kakuteekamu naggalula mbw akasaale kabaka kakuteekamu naggalula naye ejjambi yogalula bugaluzi genda naye bweru basitaddemu tebukiga bampeeza omwezi ate bakuwenza omwezi ng'akoze ensobi bosi bandinsonyiye fuluma genda eri bamugobye
manyira olaba abantu ensonyi bazifula obusungu kali agenda ogira ati nga mama yekyanze nsaba tukanye mutuufu bya ŋŋambo tukanye tusonyiwagane nkwegayi agezaako okwetonda babe nga bamusaasira genda mu bakazi bo bano abatambuza amenvu abagatembeeya be bajja okuwa byoyagala nennonono omukazi alina akajanja bamugulira ssebo haliya mwatambulira naye ssebo ayagala kunoba omukazi nga yeggulira naye mukazi gwe teweekuba mutima n'omanya nti sterling gyonyola nze nina kaadi yaayo oba olina kaadi yaayo gweoba kaadi etambula naseesa n'endabirwamu tayagala kumanya vaayo bebi yamugaa vaayo tomalako mirembe ng'akwata kubo nga yeeyongerayo omukyala ng'anoba zikusooka ne zitakuva mabega efirimu egenda mu MK Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 bakuguza firimu omuguzi kinnoomu naawe omusuubuzi bakwaniriza naawe kennyini ayagala okulabika ndi ofuuka agenti okuba ku ssimu eno 0752 10 10 55 embeera musajja lyasigaddemu yeeyo kazi wange anobye alina akanaakanike katambuliramu keeko kazi agenze neeri yamu kati omanye omusajja kye yakola ng'ajja ku poliisi omwami waliwo akasajja kali wano buno obukubi bweribbe ogundi eri mugundi siba akasajja kazze ewange kakalakala nejambiya abanga kaze nejambiya mbunga ejambiya liko akalikonda mbusebo kali kala kuntema era mukali kazze kanteme mbunkyuse ne muntunula mbuntunula bubi kabeera wano ate omugagga taba nanjogera isibu njagala ngavulwe badde nyalaba akabonerezi kajja kate ne kadde ewange lekekolerayo obunankani nina obukakafu kubanga kazze n'omusirikale ku geeti sebo mbukaji kujje ne jambia ne kala kakankanga omusirikale akuume wange beera sagala ayagala mbu omusajja oli abonerezebwe kale naye ng'ajjukira omwami ono ye yajja ejjoogo lye ery'ettigi n'ajaliwa amaka ga banne okuleka ndi abasatulula ekyaviddeko omukazi we okunoba kati ensonyi azifudde obusungu n'okutya okumutuusaako obulabe ayagala ate ye yaba akyusa olutambi njagala like omanya ebiseera ebisinga okuyisa obubi omuntu kirina kwe kiva naye ate enkomawo y'ekyo engeri gy'osasulwa kiba kirungi ebiseera ebisinga afande ono alina omusanga ayagala kumukolera ku nsonga ze waliwo omwami amutisa kisobola kumutta ensonga ezo ne bajja baleeta kafulu w'okunoonyereza omusango baguwadde kafulu waagwo guvudde ku muwuliriza ne gulyoka gudda kuwengwala z'abantu bange yenze mugaga saamiruka mukulu akawunga yakeegoyera kirabika nno omukyala bwe yafubutuka teyadda kanaatera okujja kanaatera tuba tuli awo tuba tuli awo ogenda okwetegereza kadi lwazumba tukwagala mbadde nkyakagoya neje tekutwala gye kwekale neje tukutwala waliyo kadi ekiriwo olina gwe wagenze n'oyagala okutema nayagadde nesitema that is an offense kadi akawunga kange nkisentya akeno kayidde kujja mutasi ng'ayita mulawe
tukoyite jajjawo jajjawo mugambe tukababa nti waliwo abagize mu kale ate bantwalira ki si atalina amuwadde Bani abamutwala yazisa gwawo. bagenda okuyita Wezaala? jajja mutesi Eh? omwana owange mumutwala wa Mwana wange mumutwala. kadi mumbulye gye mutwala omwana elo ne mukadde kadi fisi twagala mchezo Misango. nze tombulya mchezo lakini nkutesira oli awo leekaana sasa nja kugata oli kulimino Maria w'ekyakonda. maama nyabo ng'ani gwe bayita kulimino mpozi nga nze Maria jjajjange w'ekyakonda taliyo Katonda. abaza kalonda muggulu nja kubasabiramu oli yakanda kuyita maama we maama yayogera ekigambo kimu omusajja namugaa tulina sira ojja kutowa viyato ebya poliisi teba byakusalako jamu esaati mbuba kusaasira oyinza okgenda munda naye basibe bano ne bagikuggyako jamu omusipi waleti gireko esente oyinza okuziyimira ate nga jamu omusipi oyinza okwetuga waliwo obuwaahiro buba ku poliisi awo omusibe tasiba kiwata abawa balansi nalukende yegenda maaso ozanya n'ensi mutwalo oyo kadukulu weyingia hapo kwa kadukulu sangine kama unaleta mchezo tetwagala omusajja ne bamusiba nendo ozolengera abantu abasinga okusibwa emisango sigiba gyabwe sinti buli ateereddwa mu kadukulu abaziza omusango kale n'ensi eno yakwata nakwegendereza era tesaana kuleetamu kimama egenda maaso firimu ensi teyagalire ddala kimama agaliddwa kati ebayitemu mba muŋŋambire kuba tobeereyo n'oyogera oba muba muŋŋambire mumuŋŋambire gundi oyo officer kati nzize kulaba omusibe sebo azena kubugira balaba oba omusibe yakwatiddwa okalaye katunula akasajja omutima gwako omubi ambule egundi temuto omusibe oyo njagala akangavvulwe oba tugenda mu kooti fayiro mugyongereyo lwaki temuteesaganyiza omanyi poliisi nayo baba bantu bamanyi bwe kiwulikika oba omuntu bwawulira ng'ali mu kadduukulu ako mwetaagamu tolaba nti omusirikale yayingizeyo munne naye bamugayingirayo amaaso gayinza omumutwagga kati kyova olaba bo bagamba mwanditeesezza kati bajja mukwasa omukulu wuuno ate bafaanaganira ddala entunula sebo oyo gyebale mukulu bakije tuba tukuyambamu sebo nina omusibe wange wano agende maaso n'okunyonyola atwalibwa mu kooti ayagala omusibe ono agende mu kooti engezako kulaba kati ekiriwo aleero obudde ekooti yabadde ewedde erwalewo obudde bwayise enkya bw'oba omweta kati awo enkya tetuba tumutwala engera naye bagamba amateeka omusibe alina rights ze tateekeddwa kulabika ni abeera mu kaduukulu okumalamu essaawa 24 nga tanagenda mu kooti kituufu sebo kakati kigankuwa enamba yange kale kagenda okuwa ennamba y'essimu tulabe ng'onkubirako yongere okweteeka mu ntegeka eya woofiisi ey'ebweru wulira tonkubira mu budde bwa mirimu tokubanga ndi wano okuba akawungeezi awo ne tugenda weno woofiisi ebeggala wabeerawo ate ebeggulawo egenda maaso onkubirako tusobole okwogera engeri gye binaatambulamu bakati ndi kujja fayiro zinyingi zendi kukolako budde buli wenja okukolera kuyo tutegere engeri gyenagenda kuki kale sebo nja kukubira obudde bwonna kale se Hello? Ani ono? Sam? Sam kakati no ssebo aba ali awo bamukubidde essimu akawungeezi musajja yatiisa yono ge batiisatiisa ow'omusango guno kati woofiisi eno ey'akawungeezi ebadde egguddewo ojje kubanga ey'emisana eggaddewo birika n'oyita ku muzikiti gw'abatabuliiki n'amulagirira engeri gy'amulagirira wuliriza mu ensiisira
kati bwotuuka wabweru flashing nja kuba nvaayo ng'amulagirira waali. temwandabye Ensi ya Mungu bweti bweri. janagamba nti andabye nfune ekyokunywa Bintu muleete ebyokunywa tulabe nga tuleeta ebyokunywa. kunywa Yegenda maaso. Omusasuzi azze. Mwanguye ebyokunywa. Kyava gyatunule tunule alabe. Genda okwetege. eno gye tubeera omanyi Ng'alaga bulungi. ebyokwerinda byo ng'oyagala bibeere otegedde okubeera mu kafo nga kekusi era singa era mala kubuuza ani akwagala Baabo. iradde nnyo Kale mujebale. Bwe ntukola namwe mujebale. tukola bwe muba mugituwadde Mirimu mugitwa tuyinza butagikola. ate bwe muba temuziza Kati bwe mba emisango temugizize bagaye poliisi ekola era muyina fuba kuzza misango. Ate bwe muzza emisango naddala nga mumanyi okuleeta obulenzi. y'omusibe oyo Kati omusibe ono mbadde saagala mumusibe, mbadde nyala mumumyumyule. omuntu oyo Lengera omuntu ereka amaanyi njagala omuseeko akazito kabaawo. Naye era akazito ako kabaamu ekikasindika. singa N'okamutuuseeko mulundi gumu. osusse ku tteeka Njagala ogirebe nga omyumyule nkugambye weesirikira olulimi lwenjogera lutategedde. Ngambye akazito kamutuuzaako ekyo kyangu. Naye wabula akazito olina okassaamu empagi. oddamu Simanyi oli musajja Muganda. omanyi ebya gavumenti bwe bitambula bitya ku mateeka ku tteeka kyogamba kubanga Bwe nno ojja kundwisa ngambye bw'oba ne mu nsawo ojjamu n'ossa wano nze ne mmusaako akazito. oluusi mu kugulu kati gwe gwolina okundaga Gwe kyonna ky'ogamba. ekyo kwegamba bwekubakuba mutwe akubibwemu kumpi emisumaali ng'ena kakati kina Lengera omusajja ono kyagaliza munne. boogera Kyokka nga weewuunye yaleeta ejjoogo abantu nga bano mu nsi mwe bali. ate kakati nze nkwogere Yegenda maaso ne tudda mu courts of judicature. The chief magistrate courts. Balamuzi. Ebintu eri baabikoze taratibu. Yes. Najja. Olaba ebintu bwe bitambula mu nsi. Njebale. Omulamuzi. kigenda gitya Gityo. gye tuli n'emirimu Saidi Ssebo kye yakola ng'aleeta fayiro. fayiro zijjuddeeyo atuuka n'okubanga gali Yaleeta fayiro egambibwa nti ono bamusalire ne bwawoze n'akuula ejjembe. Ne bw'aba awoze okuula ejjembe. mu fayiro zendeese Kale no fayiro gyendeese yino gye nagamba zino ez'ebitege. Yaba akitegeera kuliko omulyo. Kano akaliga kaakutudde. Era gula ennyondo gikubbirewo kati taatandika okugira ati mukubbirewo ennyondo bamusindikirewo. Okay. Olengera ensi bweyimiridde. Ono gwe basoose okuliisa. Gwe omusibe ogenda okujja fayiro nga yakusooseeyo. Bagenda okutunulako nga manyi ekyokukolera. Olaba kutula ku mulamuzi nga atunulaga gwe bayombye naye. Awo abaana bajja kudda ku ssomero. The Chief Magistrate Court. Ye High Court. Ze court sola abalina n'ebifaananyi ebyagundi okala kandi ensi eno waliwo obwenkanya. Naye nga byonna manyi bagamba akabonero akaminzaani ako. Abazzoguwuliriza gwe bagusalira olwedda atunula ng'omusalire. Kyobula abasajja ba poliisi bano bw'atandika okwogera olunoyiko olwo. Mukulu bamuleese. Annange. In Magistracy Court, Masaka 080R. Kadi atandika osoma omusango.
2000 basomye namba kesi namba file namba eyo 607 ono omusibe alabika okuba ni yakoze ki atandikidde onomuyita omusibe selecting Vaseline contrary to section 81A for panel code yagenze of the Constitution of Uganda. okusinziira ku constitution semateeka wa Uganda kimenya mateeka omuntu okwata ejjambiya nga togenze mu kibira kutyaba nku n'osibira mu lujja lwa muno ng'ogenda kumuyunja ng'amatooke era bw'ataasiba okuba nti wamusanzeeyo ekyo kyaddiridde okuba nnyolebwa nga tonawa kumuteega kumuyoola mulundi mulala abe ng'ataasiba obulamu kaakati nno awo tolina kuwoza to kill the said son with a panga after ferrying his wife her home. Kigambibwa nti Lwazumba Robert ng'ennaku z'omwezi 2/6/2014 Lwazumba osagala ekyotera mu Rakai district wagenda okunyiiza n'okutiisatiisa n'okutta Sam ne Jamiya oluvannyuma lw'okusanga mukyala we mu maka. Do you plead guilty or not? omusango ogwo ogumanyi oba nedda wulira ensi eno mbu osanga Saamu ne mukazi bo n'okwata ejjambiya ogende omuteme oba omenye etteeka Wekitiibwa musajja ato badde nsaba bannaye munsaasire sigenda kukiddamu ekyo ne bandeese n'akawunga sikalidde n'olw'ensonga eyo munzikirize kirala nina abaana ab'okulabirira nina abaana bambi musajja atunga yeyogerako Wekitiibwa asaba busaasire saba munsonyiwe munaye munsaasire musaasire olina bameka Wekitiibwa babiri abo batono bangu okulekeka probable danger to life. The accused is not repentant. Therefore, I pray for a punitive custodial sentence so that others can also learn from him. bagenda kukusibwa abalala bakuyigireko oli yalidda kusoddaawo okusinziira ku bujulizi obuliwo noono awawaabirwa omusibe obutegaana musango ogwo kiddiridde okulabika ndi asomebwa omusango ogwo era nga gumusinze nti obujulizi bukiraze butereevu awatali kubuusabuusa laba Accused ono gwe gusinze repented and has not wasted court's time. agize n'okwenenya ne yeenenya tatute budde bwa kooti And his wife, he deserves lenience. omwawalibwa yeenenyezza era talinoonya budde bwa kooti alina abaana babiri n'omukyalo omu busaasizi okuva eri kooti asabye obusazi Is sentenced to 20 years. agenda sibwa 2 asindikiddwa mu kkomera abadde ali mu kusanyuka mbu bamusonyiye bamusiba 2 nga tasaliddwako wadde olunaku oba ewiiki naye nga nnyama ki gy'osiba siri wala wano mwe mwakola sente Take that woman in prison 12 hours. omwavu tawozenga musango jjajja baawalula muwalule abaana 2 be basigadde nga bakaaba kitegeeza ki abo tebajja kuddamu kusoma ensi nene erina okwetereza bwe kiba nga bwe tukiraba bwe kiti bwe kiri musajja ne batwala mazima mukazi we gwabadde bayawula agezaako okweyogerako kati kaŋŋende mulaga essomo ate okwagala muk'omusibe n'oluko n'osimba ensi bwetyo bweri gundi muzibuka amaaso kakati ng'omwezi mulamba gumaze okuyita mutaka gwamaze mukomera kyekiddako mwezi mulamba oguyiseewo ogenda okulengera yunifoomu y'abasibe ne mutaka mwali
abasibe baleeteddwa. Abasibe okuleetebwa mu kamotoka kano kigendererwa ki? Awe bali baleeta. Awo tulazuuka kwa maana. Ogenda okulengera baleeteddwa. Bazze ku kiddima. Naye nga ku kiddima wajje bazze. Musajja atuwuune yali yeerimira nga n'ebyo yennyini yabirima nga tebiwera. Kaakati nno ali mu kulimira balala. Igenda mu maaso. Kye kitundu ekisooka ekya ZIKUSOOKA. Hello, lakini Ssabalumbu gumatu. Vena kanero RP. Oli wano olima oleeta omuzannyo bakuwa uniform. Omugagga kati olaba ekiriwo abasiba olyo oyo w'ekiwalaata oyo engeri gy'olina emmundu ate gw'obakuuma lakini mbadde njagala obeeko engeri gy'okiyiiya aleme kudda mukuumira nga mulamu kijja kusoboka lakini ogwo mulimu yiko tayari naye okoze otya nze gw'oyagala nkomeka sooka onfunire yawo lakini oleeteyoko mafuta tulabe nze esasi erimu terinsala ndiwoza mbadde njala nkakole kadi ekyo kiveewo kyanfuukira kizibu kati mpaayo miliyoni ng'asaba miliyoni 3 wadde akakadde kankuweemu kale leeta alinga agula ebyamaguzi olengera abantu bazanyira ku bulamu bwa bannaabwe obulamu obutaliiko sipeya nti omuntu bw'afa onoomuzza muwezi ogujja leeta nakanigo yogera essimu ye ya mobile money nkutereka akakadde gundi gwe oba tomanyi bulamu bwansi we butambula yina ensi tunulira 14 kyekitundu ekisooka kye tulaba 89 kakati awo obudde bwonna nze nja kukukubira kale naye kengende nkola omulimu kati nze kendabe engeri gye kiggwa tugende mu maaso ng'ayita lapi omulabo oli lwazuumu ona awulirwazumukati jagala kuwa kati waloddirwa eriwo sente kweziri waliwo sente omanyi okonka ebintu naye bitaliimu kantu oba oli waleeta omutwe ku luno waliwo amajja ava ku luli olutalo lwe nagamba olwakawunga nzo gigana nja kukakola kati ekiriwo njagala nkuwa ekiso ekifumita otandika olutalo nga womanyi ebyemwerwanalwanye ebyabasiba omutunge sente ziwerwaga jukira omusibe bwatta omusibe era abamukomera ate baba banaamutwalawo era mukomera kati tebikola makulu ompana olengedde ensi bweri kati gweomuntu ali mu mbeera olowooza abansiba bansibe naamala okumutta kati zojja enkuufu nze ngenda kusasula ng'omumazzi gwe mugire omumale baasi ayi kyogenda okukola ate kisimanyi ojja genda obenga amwesookereza kwegamba mubenga abayomba egenda mu maaso kati ng'omutte kati kitegeeza nsooke kyogamba mbenga akagamba kakaddumiro benga akagamba lwaki oli mampola kagambe lwaki mu kifo ky'okkabala kawala buwazi okanyiga embooko 2 kataamu okatunga ekisogo mulimu guwe gwe egenda mu maaso
Effirimu egenda mu maaso biggwerawa. Nga balima ali ku mulimu gwesi kabala eno naye gundi gwokabala bubi kugamba kulimu oyo mukuntunulira yakuba kibooko mu nkizikizi omwo nalapiri waki onyombesa twala eri kumpa na buli wasikula olutalo ne batamuddamu ebizinesi netandika kalaba empalaata weyevumye omusajja lakini oli wano tosoladde okulima ewo olimira banno atoyogera kyekyakusibye oli awo gwe bavuma nga taddamu omulimu teguganye naawe omberedde ki ne gutandika buto dda balime toddamu kuba gwe sasa abasakiriza ne bajja piga yeye lakini fidimu ono gwe bawadde omulimu ndabanga ogu omulimu gubadde gukaye omulimu ono wagira basi banange omusajja ngeba wadde omulimu guguno guduze omulimu guduze yamutungirawo nayuza kati ono nakimaliriza lakini atunze mune kati awabadde yuza sasa kama wona nataka bwaka lakini nkusimula nze tonzanyisa gabagambye nkute muzingonyo sire kati omanyi kye bakola nga bakwata musajja nga bamusimula essasi kati n'oli gwabadde agenda osasula takyamusasudde kati omusajja bwe bamusimula essasi nga bamuzza mu lukande tujja kutuusako ekitundu ekyokubiri ekisoose wano wekikoma naye nga bamusuula wano ne basuula eyo ne balekaawo ekitundu ekyokubiri kyetuzzaako naye nga nagenda ate nga lujo emize badi nkwereza simu erizo 752119087 zigenda mu MK ku Majestic Plaza level eyokubiri sole level yokutaano edduuka liri namba 8 ku Majestic Plaza level 5 edduuka namba 8 ku MK wezisanga era mwena bagere na Uganda tubagala nnyo mweraba.